kwe kubuuza bino nga njagala bano abeeyita ba commissioner ffe bwe twagamba nti omulimu gwammwe gwa bulyake gwa kunyaga bunyazi twagala bajje bannyonnyole kubanga twagezaako basenshalinga speaker n'aba protectinga mu ngeri yonna nga gye yakola kati twagala bajje bannyonnyole bannayuganda nti ekizimbe bakakiteekako ssente bwe ziti era bannayuganda bajja kulaba bamanye nti ddala ddala ssente zibagamba ezakagendako verses n'ekiriwo bajja kumanyira ddala nti bye twogera tebyali byabwewusa ebyokugamba nti obulyake bungi nnyo mu parliament bacommissioners omulimu gwe bakola ogusinga obukulu kukiriyalinga befuula bakati bakiriyalinga deals wano ne wali mu parliament muno kyova olaba ekizimbe ekyo ekyali ekyokuggwa mu session ya parliament ye10 tugenda kumalako ne parliament ye11 ng'ekizimbe tekikoze tekiweereddwa ekinuma mu byonna mwe aba parliament abalina ekizimbe ekiganya okutambula muna evaluatinga kya justice sente ze yakozesa mba mukyalina moral authority kubanga mwe muyina okumonitoringa abala ensimbi bwe bazikozesezza muba mukyalina moral authority nga parliament our commissioners muyina moral authority obuuza ekibuuzo kyonna abange committee yaffe eya justice and constitution yaffe eyina moral authority ebuuza ekibuuzo kyonna so kitegeeza every institution ejja okupickinga sente bajja gikozesa nga bazikola ki bwe baagala yes so genda nze otunuulire institutions endala sente zezikozesezza verses eza parliament zezikozesezza bw'oli munnamawulire bino musobola obyevaluatinga parliamentary chambers akagendako sente mmeka verses institutions endala sente zebikozesezza tetwaleeta ensonga y'obulyake mu parliament wano neteekebwa ebbali tubweteekebwa ebbali ffe ne tulowooza nti anti munaye baganya ogidiscussingako generally katugende on particular issues era nze obulumi bwe nnina obusinga obunene ze sente ziteereddwa ku kizimbe kya parliamentary chambers bannayuganda bayinza okuba nga tebamanyi ti biliyoni zesoba mu 8 zakateekebwa ku chambers za parliament ezo nga buli mwaka tusuubira sente zigendako every financial year okuva 2017 buli mwaka ekizimbe kifuna sente naye chamber za parliament buli mwaka tezirina kikozikolebwako omwaka oguwedde right honorable speaker yaddusa sente biliyoni 2.7 neziweebwa roko ng'era justification gye yawa nti baagala roko efune amaanyi eddemu ezimbe ekizimbe kyaki ekizimbe kya parliament naye bw'otuuka ku roko nga bwe twagenzeeyo amaanyi gampeddemu nga roko erina abakozi abagenda mu myezi 6 nga tebasasulwa kakati bw'obanga olina kampani eremereddwa okusasula abakozi eneesobola otya okuzimba parliamentary chamber bannayuganda bwe manjagala okubasigira ekifaananyi ekizimbe kya parliament tekinawe kyenkana na bizimbe judiciary bye yazimbye wali ku constitutional square biri binene nnyo okusinga kino naye biri byatandika 2019 babizimba ne biggwa era kati kooti zonna mwe zituula waliwo n'ekizimbe kya minister of finance bakitandika 2020 bakizimba ne kiggwa ekya parliament buli lunaku last gundi emyezi 6 egiwedde baali bateekayo abantu abakeera ne bakuba ennyondo babakoonanga biki nga batulowoozesa nti waliwo ebigenda mu maaso kakati n'oyo naye alabika parliament yalema musasule ya disguising nga awaliwo emirimu egikola ki gitambula. Madam Speaker, wouldn't it be procedurally right we get a comprehensive report from our current commissioners about the state of that chamber, about the future,
of that chamber so that we get to know. Otherwise, as members, the last financial year, Right Honourable Speaker, we could hear somebody banging a hammer on every morning. Now you hear nothing completely going on. So the current commissioners that we tried even to censure, and they insisted on being in those positions, should come here, Right Honourable Speaker, and present a clear report on that. And therefore, I qualify to be teacher number 1 of the House. First teacher. Thank you, Right Honourable Speaker. I want to thank my sister, the Minister, for the statement, and also to thank the government for giving a fair, enabling environment for teachers to exercise their profession in accordance with the Constitution. I am only concerned that as we celebrate the Teachers' Day and as we celebrate teachers in words, action is materially wanting. Number 1, if you go to private schools, they have continued complaining against taxation and over-taxation, which denies them resources to pay their teachers well. Number 2, in private schools, you hear complaint that in many schools, teachers are not paid for holidays. During holidays, they are not paid, and yet there is nowhere you will find a job for that 1 month, so that you continue working and surviving, then the following term, you go back to school. Number 3, in many corners of this country, the standards are not regulated. In some places you go, you find people who miserably failed senior 4 are busy teaching in primary schools. Those who miserably failed senior 6, you find them teaching in secondary schools. Why? Because the pay for teachers across the country remains miserable. There are countries on this globe where teachers are the most highly paid. And in those places, you find that ethical values are maintained. Finally, to the teachers, we want to appeal to them also. As we plead their case, that probably government should have a package, even for teachers in private schools, at least a basic minimum living small fund. At least they should also uphold the standards. It is from teachers that we hear examination fees go missing. We hear defilement cases in our schools. I think as we plead their case for rights, they should urge their case for obligations, living up to ethical standards. Probably also to appeal to government. The regulators must themselves be up to standard. You know, you should not get somebody who is not qualified to regulate the qualified. As an old man, I want to maintain a level of decency and leave it at that. When we attended the Teachers' Day, the DEO asked the teachers present. All the science teachers were absent. It was only the arts teachers and the teachers for primary school. Right now, the DO told me that the science teachers, they are now taking their level so high, such that they cannot mix with any other teachers. Right, Honourable Speaker, the issues of disparity in payment is bringing a lot of segregation amidst the teachers of this country. That is very true. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita
bayita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwomi munna Uganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Muna Uganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina ebyomu kisenge bikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko tuli ku noti 7 noti 2 61 76 99. Sununit Beddings face sanyu mu makaago.